bwe natuuka mu luggya wakati ne nnyimirira. Ku lwawo ate bwe yafuluma n'ampitako n'anneesooka mu maaso. N'ampita ne ŋŋenda musisinkana. Bwe namutuukako n'ankwasa effumu era nga bw'ayogera n'ebigambo bino nti genda owangule abalabe bo banafuwe nga nze akukwasa amafumu gano era obe wantoma atasubwa ate balubaale n'emizimu gy'abajjajjaabo bigende naawe. Ebyo nga biwedde ne tugenda naye mu lugendo lwaffe lwonna nga tewali awuuna munne. Nze kamwa kwogera ng'emmeeme entemagana butemaganyi era n'atambula nga nsinzidduka emirundi egimu anti nga n'ebirowoozo byesomba bulala. Tolabanga kugenda ng'omanyidde ddala nti gy'ogenda oba oli awo gy'onaakasuka oluwanga era nga buli ky'otunuulira gwe gwandiba omulundi gw'omuvannyuma okukirabako. Tetwalwa ne tutuuka twasanga omuzannyo gwakaanya naye ng'abantu abali awo bakirako abaali kuya amajanja. Ne tugenda ng'abantu abali awo ne tugenda nga twewagaanya mpola okutuusa lwe twagguka ku mwanjo ne tutunuulira omuzannyo. Wamma ggwe ng'eri awo nkuuka ddala era nga si kibejjo. Mu kusooka omuzannyo gwali munyuvu era nga gusanyusa okulaba naye ng'abantu nga 10 bamaze okulwana ku buli ludda omuzannyo ne gutwakaala. Nsejjukira nali ndiraanye omusajja omukulu. Bwe baakoola essajja eggogoofu embulakalevu okujja okuzannya omusajja nassa ekikkowe era n'agamba nti kaakano omuzannyo gukomye tusigadde kutunuulira ttambiro. N'aŋŋamba nti oyo omulenzi gwe bayise yaganza omukubaaka omwami nti kale anaatonda atya anti era obwo bwe bukomye. Abakyajja Kimaliyaati ng'ombe y'okutandika n'evuga ne batandikira ne balwanira akabanga tekaabugumya na mbooge. Ffenna ne tumanya ng'essajja mwana mulenzi lye bamugonnomoleddeko tajja kulisobola. Ng'enno nga ssajja liri busajja anti nga lirangadde ng'omuvule ate nga lirabika nga limaze n'okumugazaagaza okumala akaseera ne limusindikira effumu limu ne liyita mu kkundi ly'engabo ye ne limukwata mu kifuba n'agwa eri bugazi n'afuuwa omusaayi era tewaayita kabanga n'alekeraawo okuteganya abafumba era n'enkuyega okumukubira enduulu ne twesisiwala. Ne baleeta abalala 6 naye bonna nga battibwa bwe batyo. Nenzijukira ebigambo bya Mirembe nti oba waali wabaddewo n'omu awona naye nze simulabanga. Mba nkyalowooza ku ebyo ne mpulira ng'omuntu abadde aloota ate n'asisimuka mu tulo ng'omwami ayita nti kiri mutu ko ye nti wampa sebo ko omwami nti mulenzi waaluwa atulage nga bw'amanya amafumu. Omwami kwe kubwatuka nti kiri mutu owulira oba towulira nti mulenzi wo gwe njagala ajje wano nkoye okubulira ssebo wo oba akubuze kale gwe oba ojja ogenyigiremu. Mu kasiriikiriro nga buli omu atunula ku munne ne kiri mutu ssebo wange ng'asigadde kubundabunda tamanyi na kyanaakola ne neesowolayo nga nkutte amafumu gange 2 eddene n'ettono era nga n'emikola nvaako emabega nkwatiddeko engabo zange 2 era ennene n'entono. Nali neesibye kaliba kubanga mu biro ebyo endooda ne kabbiri byali tebinnayita nnyo. Bwe neesimba mu ttambiro ng'eddwaniro bwe lyali lifuuse abantu bonna ne basamaalirira olw'obutono bwange nga balowooza nti ndi muto nnyo. Abamu nga bagamba nti leero nnaako kasempala kakimye ki kagenze kwekolobongojja ku ssajja liri kubanga essajja bwe lyesowolayo nga nno kibano ddala eddene libyagi emifumbi nga gimukirako egy'omuvubi era ng'emitaafu yenna bwe gimwesimbye giti mu maaso. Mu kutya kwange nalowooleza ddala nga yali asinga banne obunene okumanya amafumu era n'amaanyi so nno ndowooza banne yali tabasinga nnyo mu byonna
naye nti baalugera nti engabo gy'otokutteemu. Bwe yantunuulira nanneenyinyimbwa nankimba era ne mmanya ng'eyange eweddeko. Gye nnali ntonseza amaaso mu nnyanja y'abantu gye gaagwira ku mirembe n'emmeeya ng'amaziga gabayitamu, eyo naye ngajjayo ng'amaziga gaabwe gajja kuntekemula. Mu kaseera kano kennyini eŋŋombe y'okutandika n'enyanyaagira, ne nkwata effumu lyange n'engabo yange ebizito, era wakati mu kasiriikirira akanene okulwana ne kutandika. Amateeka mu muzannyo guno kyali bwe gati: ng'okkirizibwa okufumita gw'ozannya naye amagulu, omutwe n'emikono, so si lubuto wadde ekifuba. Ekyennaku omwami bwe yalabanga gw'ayagala batte ng'alagira gwe banaazannya naye mu kyama amufumite wonna w'ayagala amutte. Bwe kiti amateeka bwe gaali gafuuse kirindizo era nga gagongobadde. Mu lukontana olwaggulawo omuzannyo wakati waffe embi nze n'essajja liri limbego nga bwe lyayitibwanga, saalikombyako ku ffumu yadde n'omulundi ogumu guti, naye eryo lyanfumita emirundi 3 ku mukono ogwa ddyo gwe nali nnwanyisa, kubanga muyodi yalampadde amagezi nti gwo bwe guli omunafunafu gw'osooka okulwanyisa. Ekkondeere bwe lyavuga erituwummuzaamu, mikolo najja nankuutira negendereza ennyo essajja, si kulwa nga linteekamu ey'omumpi Kibuteba. Tetwalwa, eŋŋombe n'evuga ne tuddiŋŋana. Mbego n'atandika okunkinako. Ku mulundi guno yanfumita emirundi 2 ku kugulu okwa ddyo, ate gumu ku mukono ogwa kkono. Nze nno munnoowo nga mpapalako mupapale, era ne ku mulundi guno namubuukako bukumbu. Ekkondeere ne livuga ne tuwummula, ate amanga ago eŋŋombe n'evuga ate ne luddamu buto. Omulundi guno Mbego bwe yajja ne ndaba ng'amaaso ge gonna gajjudde omuliro, era nnyini nga nzijiridde okunzita, ate era nga bannange bonna bali baayawukanye n'ensi eno ku mulundi guno ogwokusatu. Bwe yansemberera nansindikira effumu eryabulako akatono okukwata engabo yange mu kkundi, era nange okunkwata mu kifuba, naye kubanga nali mwetegese ne ndikuba ne lifufuggala era ne likutukamu wabiri, ate n'asindika eddala n'eddala eryokutaano eryasusumbula engabo yange, naye gonna nga ngazza mu kkubo lye limu. Yagaleeta bw'atyo mu jjirano ng'alowooza nti anankwasaako n'erimu ku ggo bwe gatyo n'anzita, anti yalina kisaaganda nga kwatoola. Naye mu bwangu ng'envuumuula emukwatira nsawo ng'agatoola. Nange ne nsindika eryange ne limukokojjola omukono ogwa kkono, ne ndisindika ogwokubiri ne mmukwasa entumbwe ne ligiwoozaako n'ekifi ky'ennyama. Olwo nno ng'abantu bonna engalo zibali ku mimwa. Mbego n'asindika eryajja livuuma n'okuvuuma ne ndikuba, naye ne nseerera n'engwa. Yalaba ngudde n'atunula omwami gye yali, n'akyuka n'angerera ddala mu kifuba, ne yeeganula n'abuuka nako, n'asindika effumu nga bw'agamba nti owedde. Naye nno yeesunga gy'atannalya. Bwe yalaabuuka n'aseereramu katono, kale bwe yasindika effumu kwe kuwugukako ne lyesimba mu ttaka ku ludda lwange olwa kkono okumpi n'embiriizi. N'embega olw'amaanyi amangi ge yakozesa ng'akasuka effumu eryo yatalanguka era n'abutamira. Olwo nno mbu ng'abantu abamu baazibiridde dda baleme kulaba nga bwe nsosoggolwa, kubanga balowooleza ddala nti mpwedde. Saalwa n'ensituka, naye omulagirizi yalaba nkwata ekkooba lyange n'afuuwa ekkondeere tuwummule. Ate eŋŋombe n'evuga ne lukwajja buto, nankwasa emirundi 2 ku kkono, ku mukono ogwa ddyo, ate gumu ku kugulu okwa kkono, omusaayi ne gutiiriika.